nga kati ziweze wiiki 2 bucho olutalo lubalukawo munda mu ggwanga lya South Sudan ekireetedde n'amawanga amalala okwagala okwenyigira mu nsonga zaabwe wabula bannansi ne beerema. Mu kwogerako n'omubaka wa South Sudan mu Uganda Lominsuk ategeezeza ng'embeera mu kibuga Juba bwezze mu nteeko. Wano wategeereza nga South Sudan bwetaaga n'amagye magwira wabula nga yeetaaga abantu abayinza okutabaganya enjuyi zombi olwa President Salva Kiir n'omumyuka we Riek Machar. We are not interested to see new forces in South Sudan. The international community in the state should come and engage the people of South Sudan in a meaningful dialogue, and so that we can end this war, which really is senseless to our people. That's what we're saying. Extra troops will not do anything extra to the people of South Sudan. South Sudan is a country that has got its own forces capable of protecting their own people. And that's what it is. And if a decision is to be made, that decision must concur with the will of the people of the Republic of South Sudan, and for that matter, to be given a green light by the government of the Republic of South Sudan. Awadde ekyokulabirako eky'amagye omutwalo gumu 2,000 agasindikibwa ekitongole ky'amawanga amagatte okukuuma emirembe ng'era bwe bateetaaga amagye malala kweyongera munda mu ggwanga lya South Sudan. We had over 12,000 UN troops there. Now, we are asking a question: if these 12,000 troops are in South Sudan, what is the need of the extra forces to be sent to South Sudan? So we are saying that if there is anything that the UN would want to do, the 12,000 troops in South Sudan are enough. Ku nsonga y'abannayuganda bakyalemedde South Sudan ategeezeza nga bwe batayinza kutangira ejje lya UPDF kujjayo bannayuganda. Gye buvuddeko ejje lya UPDF lyaweebwa olukusa olw'okujjayo bannayuganda e Sudan mu nnaku 5 nga zino zaggwako ku Mande ya wiiki eno. Mu ngeri y'emu bannayuganda ababadde bakolera mu ggwanga lya South Sudan baweereddwa amagezi okuwandiisa ebintu byabwe mu kibuga Juba bwe banaasobola okubirondoola obulungi. We have no problem with the evacuation of Ugandans from South Sudan. It's not a question of negotiations with the UPDF. In the first place, Uganda and South Sudan, we are one people. So the issue of negotiating with the UPDF to negotiate with South Sudan in order to evacuate Uganda is for what purpose? She alerted the government of her or her properties to make sure that I have my properties here and I am here to take care of my properties here. Get yourself to the law enforcement and tell them of anybody who is harassing you, of anybody who is trying to loot your properties, so that the authorities are aware that this is wrong on the scenario. Lominsuk atangaziza ku nsonga y'abannayuganda 8 abateeberezebwa okuwambibwa bw'agambye nti bino ebikolwa byenyigirwamu bayeekera so si magye ga gavumenti. Agasseeko nga bwe bagenda okussaawo akakiiko ak'enjawulo ku nsonga z'abannayuganda abatulugunyizibwa mu ggwanga lya South Sudan. Ng'embeera mu ggwanga lya South Sudan ekyali abunkenke nnyo bo bannansi b'eggwanga eryo bavuddeyo ne bawakanya eky'omukago w'amawanga ga Africa okwagala okusindika amagye amagwira munda mu ggwanga eryo. Wabula ye ambassador wa South Sudan mu Uganda Lominsuk ategeezeza nti eky'amagye amagwira okutwalibwa mu Sudan si kye kijja okumalawo obukuubagano wabula enteeseganya wakati w'ebiwayi ebibiri. Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.